Kale, thank you so much for watching. Nyaga kushouting out ku bachali bafaberako ku YouTube channel ya Fenga watu wa Dasleb Jazz na bulime ogambye muno sinzide Saudi Arabia. Thank you so much. Isaiah ogambye go sinzira UK always tukwagala nnyo. Waliwo ne Miss Independent newe UK. Thank you so much. Sula chali wange salamu alaikum na nkubuuzaako nnyo. Grace obeerako Halima okuva na representing a team Kata. Thank you so much for watching. Then on number sijimanyi sina linnya lyayo. Then Joel nawe koli nnyo osinzira Canada. Thank you so much for watching. Now Immunizer simanyo olaika egwe ime nawe nkutumiddeko nnyo. Thank you so much for watching. Ivan waliwo ne Shasha nawe nkutumiddeko nnyo. Thank you so much for watching. Ne chali wange wane Uganda manyiddwa nga Atin Pro nkutumiddeko nnyo. Webale nnyo kubanga okolaki ng'olaba because obeerako nnyo ku Celeb Jazz. Thank you so much. One of the biggest, topest, youngest producer between mu ggwanga Uganda akoledde ennyimba nnyo alesa abayimbi banye ennyimba za Kalo Kasita esinga yazikoze Fik Fameka on the likes. Tumuogereko tugambe eki ebiru mabayaye waliwo no guy ebbango baliwanika Osegera guy is very talented era asangibwa matchinde ngagenda erwafu. So thank you so much. I salute you bro. Thank you so much for keeping the fire burning. Kale ngetuvude tuzeeko mu chachi ate poza neimba kaimba tugende mu chachi Daddy Andre ne nono mukazi asekaseke nnyo mitani Angela Katatumba tugende mu chachi ofuke my baby alete batuukayo munnange byabundoza bakomawe nankula ye kubitala ewali Celeb Jazz. Angela Katatumba bali bamukwa ifananyi Daddy Andre ne yongera ne Nina Rose kwa yamuleka kuko bone batuuka nenga munnange yo nga tuvuddeyo omukulu amanyirwa nga Pastor Wilson Mugembo nako lweggulo enjiri gye yabulidde yabadde celebratinga abakyala ab'enjawulo abalina ekintu ekinyo kye bakoze mu ggwanga Uganda ate nga bakyusiza obulamu bw'abantu of ours to our surprise oba to our very indefinite surprise. Yayogedde ku mukyala amanyiddwa nga Babi Itungo Kyagulanyi nga yagambye ono yafumbirwa muyaye naye abaddewo n'omuyaye we okumala ebbanga ppanvu nnyo n'akyusa omuyaye we n'amutwala mu church n'akkiriza omuyaye we n'asoma degree kati mpaka omuyaye wayagala omutwala mu ki mu State House n'agamba eta muyinaako buzibu oba mutwala mu State House amutwale wabula mmwe abavayo ne mumuvuma olw'okuba yogedde ku muyaye ono. Omuyaye ono tutegeeza the one and only Bobi Wine, His Excellency Auta Dangala Kamo Kyadeyaso ow'Emagere kati bwe tumwogerako kati munange eno siekaekaye bwe yogeddeko nga topic esinga munange yagambye mwebale nnyo kumuvuma because kyamu ekyokuyiga kinene nnyo naye n'akolimira mwenna abamuvuma naddala nga mwatandika ekintu kino ekyokumuvuma olw'okuba yogera ku Bobi Wine nga takikolangako naye kisinga yeebazizza yagambye muno mwamuvuma ne mumuyigiriza essomo ate ne mubako emukolaki omumuteeka mu kariya ye nga omusumba n'agamba abazimbi bavuma President Museveni so ye yaani obutavumwako n'agamba by the way yali aludde ovumwako mu myaka nga 2 n'agamba kati kuno mwamuvumako kyayongera omumukolera so mwebale mwayongera n'omumutunda gyayita tuuka nga ye Pastor Wilson Mugembe. So abantu ab'enjawulo byayogeddeko most influential women yayogedde ku First Lady omukyala Janet Kataha Museveni nga olaba obufaananyi obwo tiyakomye okokaka namba 2 yayogedde ku mukyala Naabagereka oyo kaneewombeke maama gusinze Naabagereka ogerekera Obuganda webale nnyo maama ekisaakaate era nange nga olaba musajjawo Mateega eyeddira engabi olaba nange ntudde mu ntebe eno okwagala okukola ki okusiima maama olw'omulimu gwokoze mu baana abawala munaye baali bambala bubi maama naye ennaku zino bambala bulungi. So yekaeka nayogera ku mukyala kyawumulala Emma gwe yayogeddeko ku bakyala abataano abasinga omukolera Rebecca Kadaga omukyala maama alitwala Rebecca Kadaga, Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Nange njagala okusima for the good job you're doing. Omukyala yayimira mu Parliament ng'erimu abasajja bangi n'agamba ekyo kituufu ekyo kikyamu era y'omu ku bakyala kyensinga omusimako yayimira mu Parliament y'e Canada ng'agenzeyo n'abagamba tetugenda kukkiriza kulya bisasiro mu ggwanga lyaffe bano abantu bano bamuteeweta yabagobera ddala mu ggwanga Uganda okuva olwo ne mugirako enkofiira ne ŋŋamba I love you so much. Omukyala amanyiddwa nga alitwala Rebecca alitwala Kadaga nawe nkusiimye olw'omulimu omungi gw'okola. Emma naye omulala gweyogeddeko asembayo yogedde ku bantu 5 ani Bebo kale so Bebo naye kakulageko ebigambo bino nga omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Mugembe abyogera naddala we yadde abuulira enjiri y'okuba nga ate tugenda mu kucelebrating abakyala. Kambuuze mugwani gwo celebrating. If you're celebrating any other woman mu bulamu bwo kyoyinza okukola kikimu genda wansawo mu comment section oterewo comment ogambe Smith nze celebrating mama wange celebrating muwala wange celebrating mukyala wange celebrating omukyala yenenenena kubanga olunaku lwetwali waddeyo lwabakyala. By the way sheno yabadde alina ogikola yabadde alina kuba muwala naye munnange
Lawrence yakirinyeemu wakati awo kati bagenze kuziika kati bangaye Lawrence yatugambye yafiiridwa naye nkyalina osooka okugenda okuziika ndyoke making sure nti yafiiriddwa ebituufu wa Lawrence jjukira Shendo yatuteesera olunaku lw'abakyala nga mukyala yalina ogikola naye Lawrence wato yatukoze kale katugende wa Wilson Mugembe bwe tukomaate tugenda tuba tusiibule wano kale bwe tuwe tubadde tubaagala nnyo take care of yourself abakyala mwenna happy women's day tukwatagana nata olunaku oluddako amannya nze King Smith. The husband is dead, or perhaps the husband is foolish. Such a woman. Omukyala bwatyo Katonda ali abo abaana b'obunyeebunye nabo n'ozunga nabo ne bagenda okubawerera mbasabira baveemu balooya ba injiniya omukyala owokubiri Woman number 2. nga mwebaliza Katonda nyina ensonga zaabwe yaguwa. I want to celebrate. For me, the Queen of Uganda, keeping the kingdom in unity and living as a woman of character for years. Since 1994, everybody clap for the Nabagereka. We are a celebrator. Quickly another one. Eganoza Nabagereka zisingeka ufamushizi. We don't keep the queen. I also celebrate the first lady. And here is my reason. Abaana be bakulidde mu State House naye ne balokoka tulina pastor Patience omwana wa president asobola ofuuka ekintu kyonna si pastor naye okubakuliza ku Bible olina ayagala abeere na pastor. I respect that woman. Everybody clap for her. Another one. That woman can stand in the parliament and say that is wrong. Honorable Kandaga. That one is wrong. I celebrate her. Another one. Yafumbirwa omuntu nga muyaaya naye n'agumira mu bufumbo. I celebrate those ladies. Happy Women's Day tomorrow. Bino byenjiga mu lugero lwa Kabaka Suleiman. These are my lessons from the story. Satan, The devil asobola okubba can steal from you n'akuzza ne ku zero. and mean to take you down to Naye zero. olw'okuba Kabaka Sulemaani yaliyo, But because the King Solomon was in the palace, omukazi yagamba genda sigenda kuziika mwana ono okuggyako nga ndi sure nti owulira okuggyako nga ndi sure nti omwana owange ye mufu. Omwana akiikirira future yo. Nsabayo omuntu agamba sigenda twala future etali yange. sense of future. So I pray that you will not accept to take a dead future. 1 Kings 3, Masekabaka ekisooka 23. olwabiri mu esatu. Story eyo yonna. That entire story. Ekyokubiri kyekiga. Number 2, my lesson. Omukyala ono This woman, eyamubba yali mukwano gwe. the thief that stole her baby, was her very own friend, Basula bonna mu nju. sharing the same room. Njigamu nti emikwano gyesiga ekitono weesige Katonda. I learned that you should never cry so much on your friends. Naye nsabira buli muntu ng'eyakubba mukwano gwo. Kabaka Sulemaani yafa, Kabaka Yesu ali agenda kulokola mu linnya lya Yesu. Anything from you, the King Jesus is here. Sigenda kulwawo bwe kusabira ekintu nga kikyo kitwale kiveeko. As we pray for the King, receive it. Ekyokusatu, Number 3, bano bamalaaya these were prostitutes baafuna ekyozo ekigamba tugende ewa kabaka. who got the idea of going before the king. Omukazi yagamba tugende ewa kabaka. Woman said, we shall go to the king. Wabweru eyo Out there, sitaani asobola okubba ssente the devil can steal your money, n'akutta ng'oli muto kill you at a young ne age. mukaayana. You can argue, Naye mujje ewa kabaka. but when you come to the king, Awulira abamu baagala okujja ewa kabaka. many people refuse
priest to go before the king. naye 1 Peter 5:7 egamba mujeeri yesu agenda batikkula emigugu gyonna emizito manika emikono buli ayeetisse siriimu kansa korona taifaidi birwadde mabanja gamba fayo emirundi 3 okubiri okusatu ekyokuna kyenjiga Lesson number 4. kabaka Sulemaani The King Solomon yalina obudde okuwuliriza bamalaaya had the time to listen to these harlots. yafuna obudde The king found time to listen, obuwuliriza bamalaaya listen to the harlots. They were. yandigambye He would have said, I don't have time obudde sirina to listen to harlots. kuwuliriza bamalaaya. I'm the king. Nze kabaka mu Isirayiri. Yandibadde mutuufu. yandigambye bafuneyo omulala muwulirize Would have said, let them go to somebody else to listen. mulonde omu ku baministers amuwulirize I appoint one of the ministers to listen to your problem. naye kabaka yafuna obudde But the king found the time. n'atatuma He could not appoint or n'atuula assign, mu nsonga z'abamalaaya but listen to the case of the harlots. bannange ne bw'obuddugala Even if ne bw'oba you wajjamu mbuto even if you've ne aborted, bw'oba oli mutemu even if you're ne remarkable, bw'oba ovayo mu kyalo enzijeko you could be from the deepest of osobola okufukamira n'osaba katonda n'awulira esaala Pray to the living God and he will surely listen to your plea. bano bamalaaya These harlots tebaalina ngoye ennungi zigenda wa kabaka had no nice outfits to go to the king. mpita buli muntu agamba nandigenza ku church naye sirina ngoye ennungi jangu nga bw'oli jangu nga Down the bano bamalaaya These were harlots baali tebamanyi kusengeka bigambo ewa kabaka who did not know even the language to use before the king. they are prostitutes Bamalaya. kati mpita buli muntu agamba simanyi kusaba simanyi batandika batya gwe jangu ewa kabaka ono yagamba simanyi banyonyola batya naye bwe natuuka ewa kabaka ensonga ennuma ngimanyi ono omukazi atwala omwana wange ayi kabaka ntaasa ne bwoba tomanyi kusaba gwejogeranga ne katonda nga bw'osobola Just mention your issue before God. buli ali mu saavisi eno kabaka yesu akusumulula akutaasa akuwonye akulokole Whoever seek this service, may the Lord redeem you, deliver you, and save you. ekyokuna Number 4, tewaaliwo bujulizi there was no witness, bumala not enough evidence obulaga nti ono omwana yabbye wa munne to prove that the other woman had stolen the child of the other. bannange nkyanoonya abantu 100 abayinza okumpayo $1,300,000 We are still on the okusereka kinamale okusereka kyaki ya mukama kontenti mukaddiye nsaba katonda ababuze kutulo